Kadama TV nsaba kuntangazaamu ssebo gye baliko. Najja 2019 kontrakiti yange mu mwezi gw'Okutaano, kontrakiti yange yaggwaako omwaka guno. Era bwe yaggwaako ne bansaba nkole junior nyongeremu emyaka 2. Naye kontrakiti yasooka nabalemerako okumpa ikama ne bagaana. Balaba kontrakiti egenda kuggwaako ne bankolera ikama n'engifuna. Nze njirina n'engifuna mu mwezi gw'Okuna nga tunatera ogenda nga tuli mu kisiibo awo. Mu mwezi gw'Okuna njirina, kitegeeza ebala okuva mu mwezi gw'Okuna. Kakati nemalako kontrakiti bulungi, sirina buzibu, bansasula bulungi, buli kimu ndi bulungi. Kati ne baŋŋamba nina okukola ki? Ne bansaba bakolere emyaka emirala 2, naye nga nja kuddayokko eka ndabe ku bantu bange tikaale. Nalina puroguramu okuddayo waka omwaka ogujjayo mu Gwokuna. Naye kati nafunamu obuzibu, nafiirwa bamuzeeyi wange bombi. Kati kinkubye, ne kinkuba nnyo ne kinnafyamu, era bw'omanyi. Ne ngamba kanzireko ewaka omwaka nga guggwaako. Naye kakati kye neebuuza okudda ewaka kuno, bagamba balina era bonna bali aweeya nti nzirayo. Kye neebuuza okudda ewaka kuno siifune mu buzibu. Ne bagamba balina okufunira tiketi ey'amagenda n'amadda. Ne bagamba it's okay. Naye kye neebuuza, nabeegayirira nga mmazeeko kontrakiti bantwale nsayininge kontrakiti empya ku ofiisi. Tebantwala, baagaana. Ne mbeegayirira ne bagaana. Jjukira abantu abakubisa obulungi tolina babeerako nnyo ku pureesha. Ne mbeegayirira ne bagaana, ate awo kwe kufiirwa ne mbitaamuko biki. Ne mbagamba bantwale ku covid yo ne bantwala omulundi ogwasooka n'enda ddoozi ya 2. Naye kati kye neeraliikirira okuba nga kuddayo ewaka kinanyanguyira okukomawo. Kuba bagamba mbu viza eba eweddeko. Viza yange kakati simanyi bwe najja emyaka 2 ebeera yaggwaako. Kati gino emyaka emirala 2 kiba kitya? Bwe mba saagenda ku ofiisi kusayininga kontrakiti ya 2, kinanyanguyira okugenda e Uganda ne nnyumya n'enkoma okuba njagala okudda okukola. Njagala genda nziike ndabe ne ku famire yange. Kinanyanguyira nga saasayininga kontrakiti empya. Ebya viza biri bitya? Viza eri eya kontrakiti esooka teyaggwaako. Kakati eno ey'okubiri viza mbeera ngifuna ntya? Bintabudde, sibimanyi bulungi nnyo. Badde nkusaba ompabulemu mu kintu ekyo. Kuba mbeera wano ne neerayika ne ngamba natuuka e Uganda ne ntuuka ddeeti y'okudda ne sitadda. Ebya viza biri bitya? Ikama yange eggwaako mwaka guli 2023. Kuba baagimpa ebala okuva mu Gwokuna 2023 eri up to date njirina. Naye kati ebya viza nze sibitegeera bulungi. Mpulira abaana bagamba viza eba ekyaliko, viza eba eweddeko. Sibitegeera bulungi. Nze saddayo okusayininga kontrakiti empya. Ndi wano ntudde butuuzi, baŋŋamba bwe tujja kwongeramu ssente bwe ziti kunzikaale. Bwevuki ssente bazimpa. Naye kati ntya okugenda ewaka ate ne sitadde. Ebintu bino ebya Uganda bizibu ennaku zino. Kusaba kumpa kuntangaazaamu.